Popin Media. Tuka kweno point. Nzasogera kintu yate nekimunera muzayi bafe bani. Babamuba nadini neba itamo kwe bati. Bekwekerera. Batwatulire katugambe tifete batuzala wano batugabe watu. Senga mwenyini yayogera batuzala wana. Nagaje batuzala. Yaje nawo wachogera. Wachogera tababa basazeo. Nagaje wazala kitafe. Kubangula. Kuba. Ana. Eya kwenjaja. Bana bange ekisinga okunnuma nze yakola ne baze kwagala kunsindikiza bagamba tukukuuma bukuumi wano siubu naye nga njagala nange nganze omukadde akiri bampeeka akange oba nabo mubawa mwe mumanyi bali bazzukulu bava mu nda yange tewali omwana wange yasika naye kati omwana yali anjagala musajja gwe niza n'okukaaba ate kasookedde embeera tebandeetanga kuwadde kasukaali wadde tunyi nze mpatanya baabo mubabuuzo oba waliwo yali andeetedde n'okuntulugunya saagala nakkiriza banzijanjabe mbeerewo naye ekintu ekyo kinnuma okuŋŋambanga nti wano oliwo bubeezi bw'olivaawo wano sibuwo nga yakola wani esente zetwakola baze nzimanyi buli kimu nkimanyi nasulako ne mukisenyi eyo ng'ekiyumba tuleeta biti ne tuteekawo ensiri ne zinnumira eyo emmanga abo nga tebananda kuzaali nenyaabwe nga tetunala oba twatumuleesa awo simanyi kale ensonga esirina bingi era nviiridde nantenjeru nga mpulira omutima gunku kati obeerawa gwe nali neteguddeko nga ndaba kimpitiriddeko nkomyewo olwaleero ani abeera mu nju nalekawo abazzukulu mama abwe yakulukunya oba begatta nenyaabwe nze naawe simanyi nensindika abaana bajje bakole ki bagabane nga bategeezezza kitaabwe ate lwaki adduka omwana awaka n'amulekera amaka n'agamba namugobye maama akyusa olulimi gwe tomwinako buzibu simulinaako buzibu ebisinga biva mu oyo nati kati maama nkubuuzizza anko nina pointi gyendeseeyo ng'oli awanika omukono omulaba baamuwa wabisonko ne tumuwa ebbanga ery'okukozesa ku kibanja kyaffe aveeko nze eri bangoba ne bantemera emmere n'emmwanyi biki nga nsomesa abaana saabalumba naleka kati naye kuno aveeko adde eri gye baamuwa nze balamu bange be baawa kuno y'oli ow'enkofiira baamuwa kuno era abeereko ne bawaako ne mutabani waffe abeereko naye oli tetumwagalako nange eri bangobadde ewuwe akati ebiwandiiko nti ebiwandiiko biwayo ye ate oli anjagalako oligino ye oyo anjagalako oligino ne maama anjagalako endagaano ye naye balina kunkwata bulungi kubanga tebabikwasanze balina kuntwala bulungi tukwatagane bajje banoonye ebintu byabwe sibirinaako biyinza obulungi bwe buliwa nga tebantulugunya ne bantulugunyiza nnyo mukazi waabwe ne bantemera emmere era eyatema emmere n'emmwanyi eby'omugenzi taliiwo wano kubanga ategedde nti bimusiba tazze omukadde ono ye yatuyita baana bange mujje mugabane ekibanja kyammwe nga nkyali mulamu twasituka ne tujja ne tukanye ne muzeeyi waffe muzeeyi tuwa olunaku muzeeyi n'atuwa olunaku ne tujja tubadde wano naga sigenda kujja mbongeddeyo ne tuguma ne tutuuka olunaku ne tujja
ye n'atalabikako. Tweyongedde okuguma atugambirwako 5 lwe lwaleero ng'olina beetegeka okujja nabo ye Mwesebo. Essaawa ya leero mukadde wuuyo kirungi mulamu bulungi akomyewo mulamu bulungi nze gwe yaleka wano ng'avaawo. Lwe yasembayo okubeera wano yatugamba mujje mugabane ekibanja kyammwe ne tujja. Bwe twajja batyo ebibanja jja gyaleka ebimeka 2 eri kitaffe baali bamugabirako jjajjaffe nga yamuwaako waakozesa. Jjajjaffe bw'amala okuvaawo ne kitaffe n'avaawo bazeeyi baffe abaasigala ne bagamba kitammwe tasobola kufuna migabo emeka 2 eno temuliiyo era n'ebyo twali tukozesa byonna ne babisaawawo n'emmere n'ezikirira ne tujjukira mu ofiisi yo nkakasa twamalira wuwo ne maama waffe oyo twamalira wuwo ne maama waffe oyo. Essaawa ya leero ne batugamba kitammwe yafuna ettaka ddene mu Lukoola kubanga yali omusika eddaame ligamba nti omusika atwalanga ekifo ky'omu Lukoola kyonna. Ffe ne tugamba nga bwe bagambye nti tuveeyo ku kibanja kiri tudde ewaffe bwe tutyo buli mbuzi ku nkondo yaayo katutambule tuddewa. naye luli namwandu babati tebamuwa namwandu bamusuulawa naye ng'ate yakola ebintu ebyo n'omusajja oyo. Abamu basula na ku birago waliwo yasula ku tteete mu fumbiro ly'omuntu nga bakole ewuwe n'agamba akasanvu katereke oli katuwa oluvannyuma ne baggula ekibanja ate mwe tumugoba. Wamukategeera kati namwandu obuyinza alina 15 ku 10 mu bintu bya bbaawe. Kitegeeza namwandu asobola okubeera ng'avuuka administrator. Then we tuba tuongeddeko ne tulabako bano abakuza oba abaana. Omukazi omugenzi gwafiiridde kuno ye mukazi gwe ojjanga n'ogamba nti yampasa emyaka 35 egikoze ki egiyise weekomezzaawo nnyini komawo kuziika eyakuzaalamu ki abaana bafune ebintu. Naye ono omukazi abaddewo emyezi 6 n'alabirya omugenzi n'amuyola. Oyo gavumenti yamutunduddemu ano gaaleesaagane n'agookya woloding. Tugategedde kitegeeza oyo omukazi atuuza nniya. Abasika beewadde obuyinza bw'otalabanga. Omubuuza obuyinza bwabujja bwati babukuwa batane bapa ekibugo ekikadde bapa n'ekkooti ya jjajja bwe bakuwa ekkooti ya jjajja oba taata bategeeza ki nati bapa amaanyi. Ate wenebuuza kuba okukyalo ne baŋŋamba nti olina amaanyi gwotakola ki tolina amuwadde oli awo olinga kirerya. Bw'obanga onoofuna amaanyi administrator ye w'amaanyi yagenda n'alayira mu kkooti n'abunaanyizibwa ku biki bintu by'omugenzi. Tugategedde bulungi.